jimu ku social media kuno kutimbagana okubwenyi bw'ekitabo nga mukola ebyobufuzi mbagala nnyo era njala tumira ku mwenna abapostinga abasharinga abira mu comment yo kulwanira byo tabeera namwe twagala nnyo mwe bali kubeerako mwe bali kwagala nsi yammwe ate mwe bali butava mu nsi yammwe ekyo kikulu nnyo kale ndowooza bwe malaawo okubabuuzaako mwenna njira okubaza bana Uganda mwenna bali mu diaspora abakyayamba abaana abakyali ku mulabwa nga bali mu struggle namwe mbibaza okuba nti mutuula ekyo kigule magala eddiba nembako kyemuwadde badde atawachi bwe bali nyo bali ddala temujjango okwo kubanga tukimanyi nti abaana abamu tebalina ssere sobola babeezaawo naye mbanga mukyasobola okuba nga mbawo ekibagule magala eddiba kiba kituufu nnyo kale ndowooza bwe mmala okuba nga mpisa abantu abo njala tandike bulungi nnyo video ya leero naye nga tugenda sooka ndowooza kukigula tugenda sooka kalowoozo tugenda kukigula luggi naye nga sinagenda kalowoozo eno message njagala egende buli muntu yenna ng'okozesa smartphone yo nga oyogera ebyo ebigambo abantu baagala okuwulira muno bakajagala bugende gye muli waliwo code etambula ku social media code eyeruwa njagala weewuunye nga sinatandika njagala weewuunye era weebuuza lwaki Yoseri n'akabinja ke abayina emmundu bayina drone bayina amakomera bawamba batta lwaki basindikiriza nnyo bannayuganda batayogera ku politics oba kutayogera ku yabufuzi lwaki abalina amakomera bayina emmundu bawamba batta on daily basis lwaki ate bagamba abantu batayogera ku politics kitegeeza nti wookutte nyweza bwe kiba nga okutte mu kiwundu kinyolemu otekemu omunyo otekemu ne kamulali otabulemu booti kitegeeza wookutte weewo bw'osanga omuntu yenna ku social media ng'ali mu kwogera emboozi etakwatagana koodi yeeno naddala kati batandise omuze ogw'okutiisatiisa abaana bali ku social media nga bali mu diaspora nga boogera ku byobufuzi nti gavumenti ejja basiba mufiira bwerere ekibuuzo kiri nti gwe gavumenti gwetasibye oba gwetagenda kusiba kikulumirako luddawa era bw'osirika ovaako ki nkibuuzo gwe gavumenti gwetasibye oba gwetatumye kwogera koodi gwovaako ki buli muntu amanyi obulumi bwayitamu okubeera mu nsi muno kati gwe obanga oli bulungi nga wagaggawala bw'obanga oli bulungi ng'oli bulungi kirungi nnyo gwe n'osirika ku lwo leka abalala boogere kubanga si gwe aboogerera buli muntu wadde mbokwogera ensonga gy'ayagala kati bw'osanga omuntu yenna ng'agamba na ku social media simanyi muve mu politics muleme kwogera ku gavumenti y'amaanyi gavumenti si y'amaanyi gavumenti yeggwe genda onoonye ekigambo kye bayita gavumenti bakikuvuunule mu Luganda bwe kiba mu Luzungu tusobola kitegeera gavumenti be bantu eri abantu ku lw'abantu kati gwe bw'ogamba nti tuve ku gavumenti obange yeevuddemu it's better weeveemu lumu gw'osirike webikke n'omutwe okole ki ogubikke bwe tunabanga tumaze okuwangula tunaakuyita oluvannyuma n'ozuukuka kati tuba tumanyi kuvuunako kigo kye bayita gavumenti bantu ku lw'abantu eri abantu kyebavunula ekigambo gavumenti kati bw'ogaa nti boogera ku politics oyala boogera ku ki kati gwe bw'olyanga ekya politics yomye okwogerako tolumba banno gwe kola mirimu gyo sigala mu kayumbako beera mu bizinensi zokola eyo koodi yatandise okutambula olwosanga omuntu yeraga simete mwogera ku politics waali atajja kwogerako mpaka olowooza lwaki basindika drone okuwamba abantu olowooza lwaki bakera ku makya ne basindika abantu okujogamba ekigambo ekyo kuba batiisa butiisa Museveni yamanya nti kasita otiisa bannayuganda oba okiggadde kebadde njala okuyisaawo then tandika evidiyo ya leero alright ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero tulyoke tugende ku kiggula luggi akalowoozo ka leero njagala nako katuule mu Yoseri tibahabula otabasimatano wakaleseretalizezede salabisibe nanyini kabuyonje etambula kano bakakusaliremu amanya aba iso kwe bali aba semwai wepo n'aba IT department kwe bali abakulira Kalisa jali Kalisa tali wa NBS muganda wa bakola mu State House wa IT consultant kwoli mukama onjala akalowoozo kana kawulire bulungi nnyo ate muleme kwebuzabuzanga abafuka banaba Yoseri tugamba Yoseri njala kugamba mu kalowoozo ka leero nti obukadde magezi naye nga mbuto wali ogalina obukadde magezi nga mbuto wali ogalina kitegeeza obanga mbuto wali musiru ne mbukadde ng'okuza otandise okubuulukuka oba omeze envi era ojja kubeera musiru obutasoma buluma okuze kubanga osanga ebizibu bingi nnyo ng'okuze bw'obanga tewasoma butyo Yoseri wabuzaabuza ensi nga tulowooza musajja mukulu otegeera kumbe
omuto weetisse mwerere okuyiga kizibu kyo okutiisa yenkola gy'okozesa ate obutasoma obutukweka gwe nolowooza nti okwogera akazungu akamala nolowooza nti abantu tulowooza nti otegera kumbe ototegererako ddala essaawa zino National Bus Movement muli mu kutambula mu Buganda kwetoola Masaka mugezaako okunoonya obulumukamu kuba campaign kati mukulu njala kutegeeza obukadde magezi nga mbuto wali ogalina ate obutasoma bulumu okuze essaawa zino oli mu kulambula Masaka ekimu ku kitundu ekya Buganda ekimu ku kitundu ekya Buganda gy'okoze ebikolobero okuva mu 1960 n'okutukola mu 2023 okyabakola ebikolobero gamba nga biro wammanga obalumizza obwavu obugenderere obuteeketeeke ng'oyagala baavuwale osse abaana baabwe ab'obuwala n'abalenzi n'abazadde n'obattirako owambye ebyobugagga byabwe omuli amataka omuli obulamu omuli ensimbi enkalu osse ebyenjigiriza ne kituuka nti buli muntu yenna asanga musimakati wa Uganda takyasobola kuba nti asaba mulimu olw'ensonga nti ebyenjigiriza bya munguuba ate nga buli kimu kyonna okyeddiza kati gwe kikutambuza ng'okimanyi nti mu kalulu akawedde era omwana wa Buganda omwana wa Uganda Kyagulanyi Ssentamu yakuba ebitundu 7.5 ku buli 100 n'okozesa musajja wo omubbi Chairman of Commission okulangira ku mudumu gw'emmundu ne muve ne mwekubye empawa oba ne mwekubya lubala atali wammwe nti mugenda kunoonyereza ki ekyabaviirako okuwangula mu Buganda kati ate kyensobi ye muje mukola Yoseri njala kugamba okujjako nga abantu b'otambula nabo mu gavumenti yo gye mwabba obululu nga nabo baayika Windows amazima gali nti tosobola kutambula mu Buganda ng'olwaliro swabula ow'omukisa bamukutte waliwo n'omuwala asimatuse okuttibwa abantu bali mu kwekuba masasi abantu bakyalya mmere ensi etabanguse naye ng'ekitundu kyonanyamu omulimu obululu oba kyonanyamu okuganja kyoli mu kutambulamu era kyoli mu kwogeramu ebigambo ebyo okujjako ggwe nga wayonka ssenga oba wayonka kojjaawo sina kindi nga tebakubikka buleesu oba tebakubikka busukka bweru tosobola kunga nti ekitundu kye wayavuwaza oba bbako ettaka oba sse oba mazeewo gwe n'ogamba nti mugenda okunoonya simanyi obabuuzaako ki golooza buli muntu gwolaba akusimikira ebinyo ku mukolo gw'obwoyisoloza abaseka abantu banyiivu lwakuba tebakulaga golookuba mukera ku makya ne mukwata obuse ne mubawa bamwe babazze kusunga nkubuuli baba bazze kusunga ne bw'onojjamu empale n'otambula ng'obulimu abuli wabweru nga n'akalyako okukalengejja Yoseri abantu baakukoowa baakoowa fabireyo baakoowa mukazi wo baakoowa mutabani wo baakoowa basajja mmwe ababatuuzizzaako akazito okubatuusa okubaliisa akakanja mu nsi eyaabwe kati zino embaata zo zakulimbye erimbe tugetuddemu tulambule Masaka ne bw'onoogirambula n'ogiwunzika bw'oti ng'abasajja bali mu kubba ettaka bali mu kutta baana wabba obuyinza ensi ekukooye omala byambulago bino bayita ebiseera toddomala na budde bwo mu byesereza eggwanga buli kimu kifudde kifuula nnenge kyokka okyatambula bino ebimu amawulire tegagenda biraga nti waswadde n'okuswala n'oswalukka ng'abantu tolina bantu bagenze kukulaba Abantu bogenza okulambula mbozebba bozaako nakumanya biki bibaluma otisa abaana baabwe ekonomi ogisse buli kimu okisse neero kyebuzabuzanga afukana bateri yakwagala abantu bakukowadda kyoba omanya gwe ne bw'onolambula Buganda emirundi emeka omala bya mbulago awo sigenda kulwawo njagadde kutegeeza mukulu togezaako ne kakutanda mbusimanyi onoonya kalulu mu Buganda kuba n'essaazi ziweddeyo kyenkugambye nti obukadde magezi nga mbuto wali ogalina nenkugamba nti obutasoma bulumu okuze tosobola kukwata bisaati byo byeru n'otandika okutambula mu Buganda mbonoonya kalulu mu bantu bosse bojje ku mataka n'olowooza nti ensi ejja kukwagala abantu bala baseka kungulu naye munda banyiivu nnyo ate bakoowu nnyo ke kabadde akalowoozo ka leero kati njala genda ku kiggula luggi ndyoke mbawo information nve wano ekiggula luggi kya leero nkikoledde bayimbi
aba Uganda mwenna ne bannabitone mwenna baganda baffe tubagala nnyo kubanga muri kitundu ku bulamu bwaffe kino ekigulalo ky'abayimbi bonna nkidda baganda baffe tubagala nnyo mwenna abayimbi ne bannabyabitone tubagala nnyo naye obudde butuuse buli muntu osaanyo ddeyo mu kisenge ky'otuule osooke weetegereze ensonga nga bwe zitambula. Mbawulira bangi mwogera temuli bannabyabufuzi era temuli byabufuzi. Njagala owulize ekigula kino eky'olwaleero bulungi nnyo gweyita musician oba yeyita artist. Njagala owulize ekigula kya leero tujja kuva luli omu ng'ozze mu maka go ng'oteredde. Tutandise tuti. Bannabitone abayimbi bannayuganda mbalamusizza kanswenti buli bulungi. Bono obubaka bwammwe mu kigula kya leero. Mu Buganda tugamba nti bababuulira omwana w'abobwe ng'omunaku amatu okunkumula. Buno obubaka bwange nganze Chemical ali Lumbuye okusinzira ku kiki gye mulaga gye sandyagadde mwolekereyo. Emyaka giweze 61 bukyanga Uganda efuna obwetwaze okuva mu 1962 naye okuva mu 1962 ate era waaliwo abayimbi abaaliwo abakooloobi. Nebino jagadde byogera nga nsinziira kwe twafuna independence okuva mu 1962 kutukola gye myaka 61. Uganda bwe yafuna obwetwaze ebadde erina abayimbi bangi nnyo naye njala kubuuza mu kibuuzo ekisooka. Mwali muwuliddeko obuvuvuŋŋano obuteyagaliza okwesosola enkwezenge efuga bbi enge obuteyagaliza okukyankalana n'okuba kati mufuuse kimpe nkyekubire? Mwali mukiwuliddeko bukyanga mmwe abajjo ly'abalamu okujja okutandika okuyimba mwali mukiwuliddeko? Tubadde n'abayimbi bangi nnyo okuva mu 1962 okutuuka olwaleero. Tewabadde jjanjaali, tewabadde fujjo, tewabadde ki kyonna kigenda mu maaso. Naye mmwe abali mu .com era abasomyeko ekitono, lwaki temusooka kutuula ne mwetegereza nti ebyafaayo mu abo abayimbi mu Uganda bisoma bitya? Lwaki ffe aba .com era ffe tutandise okubeera disorganized mu ngeri eno? Era lwaki music industry efudde ettogge mu ngeri eno? Abamu nno mbala mugamba terimuli byabufuzi mbasekeredde. Nka batemye namwanduke yatema omusika wepo n'aboludda lwa bbaawe. Ekintu kye mukolo olwaleero Yoseri tibahabulwa lutabasiro matanu wakale kyensiyate tamazizidde ensanga bisibe kyagalira ddala. Mugamba temuli mu politics naye muli mu politics yennyini. Pure politics Museveni gwayagala. Yaluwa mbagandi bukyanga Uganda efuna obwetwaze emyaka 61. Mubuuze waaliwo ko association y'abayimbi mu myaka egyo teyaliwo. Ne buli muyimbi yayimbanga n'afuna ekyo kiguli amagala eddiba ne music we n'atambula. Lwaki abagamba temuli mu politics ate baterawo association? Association kitegeeza mwenna abayimbi mukuŋŋaanira oba federation. Naye kati federation ebeerako abakulembeze. Abakulembeze babalonda through politics oba babalonda through politics. Politics gwe mutenda okuyitamu okuyita abakulembeze. Kati mwabawoza temuli mu politics. Kitegeeza Yoseri yabatadde mu politics we gwayagala owa divide and rule. Omusajja yabatadde mu politics we mwate mulimu olwa divide and rule. Lwaki ekibateekamu? Wano we tulaga. Ekisooka yamanya nti bannabyabufuzi bonna abasinga obungi mu Uganda amaze obbatuulira abataddeko envumbo. Teyamanya nti mummwe mujja kuvaamu omuntu ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate asingene nakusengwe ku bannabyabufuzi bonna abaali babaddewo amutawaanya olwano tenga muyimbi munnammwe. Bino byonna babibakoze nga basinzira nti bakimanyi nti mmwe abayimbi mmwe musibukako okutambuza obubaka okwetoola Uganda yonna gyesibuka n'egyekoma n'egyeteeka ebigere ng'ofulumiza oluyimba lumu. Lutambula buli maka, lutambula buli simu, butambula buli radio, buli TV, buli mundu asobola okuduuliriza. Kati bwe yategeera nti omuntu asinga omutawanya ava music industry kyalina okukola kwe kuteekawo divide and rule. Nkugambye ssenga musooke mutuuze engalabi zammwe mwebuuze okuva mu 1960 mu independence wali wabaddewo disorganization ng'eno, wali wabaddewo federation oba association ng'eno, tebeerangawo.
Mwabavane mwogera ekikinike mutemuli wa politicians temuli mu politics. Muri mu pure politics asinga no wafali active. Reason being. Ekisooka. Botuba tunonya ba artist mu Uganda. Oba nabya bitona abayimbi. Mwera bidde kiche muli ekisooka. Muri kimu ku bulamu bw'abantu. Muri basawo, muri basomesa, muri buli kimu ekisobola okutambuza obulamu bw'abantu. Ekyo mukirabidde. Ne mukireka ketome. Mwaddira obuyinza bwammwe ne bumukwasa Yoseri tibahabula ne muganda we. Sali musale. Eyo ni mwakola nsobi. Ekyokubiri. Essaawa zino mweke nyini muganya okwetegera mwe baani. Before nga temunnakola federation oba temunnakola association. Soko uze music industry ya America esobodde okusurvivinga okutuuka ennaku zino. Soko uze music wa Nigeria developing zete kutuukaawo. Music wa Tanzania atuusa atyawo, owe Kenya atuusa atyawo, babadde na association oba ne federation. No, tezibadde kiki bakola. Bwabanga Yoseri abadde abaagala nnyo ne Sali Musale. Yakamala mbuyinza emyaka 37. Lwaki teyayisa etteeka lya corporate n'aliyisa nga bwayisa amateeka gana ng'ekifuula nnenge. Kubanga bw'obeera ne corporate kiba kitegeeza teweetaaga federation, teweetaaga association. You own your own music, kye tuyita content. Mwabayimbi ba content creator ne mulese content wa mwede mutundayo ne mutunda rights zammwe zonna eri sitaani. Kitegeeza mugenda kubonaabona mufuuke ebisekererwa mu ggwanga nga tekyali abalinamu interest. One, mweke nyini abayimbi muli kizibu eri business zammwe oba eri talenti zammwe mutya ntandise bwenti. The moment kasita tomanya kikyoli oba tomanya gyolaga. Mweke nyini abayimbi mulemye okukola search nti omuyimbi ali ku international level ina kubehaving atya. Omuyimbi balina kumanaging. Who manages you? Kibayita administration ng'eridingibwa manager. Nemwe banna Uganda abayimbi gwe muyimbi, gwe manager, gwe promoter, gwe producer, gwe songwriter, gwe marketing manager, gwe buli kimu oyagala okyeteekemu okitwale. So nga ate abayimbi bali ku international level zino zonna kategori z'enjogedde bazirina mu administration yaabwe. Era kyovula nti abayimbi bali ku international level togenda kubookinga nga manager otategedde. Manager yamugamba tugende oba nedda. Manager yamubuulira bani boolina okusinkana. Manager yamubuulira image rights ze. Manager yamugamba kino tojja kikola, kino ojja kikola. Naye Uganda omuyimbi yemanaginga yekka, yeriisa yekka, yetambuza yekka, yeesuzana yekka. Ekisooka omuyimbi wa Uganda ye muntu ava ku level ng'abadde mu ghetto. N'atakyusamu wadde empisa okuva ku za ghetto n'azisigalamu mpaka lwe bagenda omuziika kubanga talina kumanya nti bwe ntuuka nga nfuuse muyimbi public figure nina ebintu ebimu bye nina okusooka okwesonyiwa. Ekyo nakyo temukimanyi. Reason being nti mwe mulowooza nti you can manage yourself. That's why nti buli muyimbi yenna ogenda kuyimba emyaka 2-3 oveeko abalala bajje era musigale nga muli baavu. Lwaki Museveni ne mutowe Sali Musale babajoga bamanya ekizibu gye kyava ekimutawaanya kyava mbayimbi era kimanyi nemwe mbayimbi banno eri abalina message musobola okumala ezibuusa abantu kati yasobola n'abakwada batekamu divide and rule kubanga kyeyagala. Njagala ombuulire kumwa akakiko konna ke baalonze bayo bali mu kulonda ani yandyetaaza obukulembeze era obukulembeze oyagala bwaki? Ani yandyetaaza obukulembeze era obukulembeze oyagala bwaki? Kubanga bateze sente wali simanyi obuwumbi 3. Ne bakuwa obuwumbi 3 kwebuuze gwe abali mu federation bakuwadde obuwumbi 3 bwaki? Bakuwadde obuwumbi 3 bwaki? Gwe administrator magasi babanoze federation bakuwa obuwumbi 3 bwaki ng'omuyimbi? Mbagambi musooke mudde mbyafa mutunule abayimbi abaali basobola batya okusurvivinga okutuuka nga we bali n'abaafa. Mwabalira basomyeko abalina okutegera lwaki muganya okusurvivinga nga lunaku mudda wansi to the extent ne betuyita ba legendary oba ba legenda mu music tebakyasobola kusustaininga bulamu bwabwe economically kubanga baagana okumanagingibwa ate gavumenti ebayingiddemu ne mugana okweza rights zammwe.
omuntu yenna ng'oli content creator, oli muyimbi, oli muwandiisi, oli mutontome, oli muzinyi w'amazina, owandika katemba, you deserve your rights over your corporate. Government erina kufuna mbufi mu nsolo so si kuyingira mu affairs ziba mu business zo. Kati as we speak right now, government eri mbitanda byammwe, eri mu studio zammwe, eri mitwe gyammwe, eri mu sente zammwe, eri mu buli kimu kyemukola. Kati mugenda gyekula kuba mwagiva yitinga nga mwagala obusente. Ngera kubuuza kumwe abayimbi abali awo. Government ogifuna muki? Tewali. Ngera kubuuza ngo muyimbi ali wano. Oba oli upcoming, oba oli legend. Association egifuna muki? Era association egenda kuyamba etya? Association teyimba luyimba, tekuwandiikira, te producing luyimba, te promoting luyimba, egenda kuyamba ki? Kubanga Yoseri wa kwagala. Mwekuŋŋaanye wamu nze nzije batuulemu mbakyankalanye nveewo ngende. That's what we call Yoweri Museveni Kaguta. Kyabaakola. Mulimye okutuula okudde ku drawing board mutegeere nti mmwe bannannyini business eyo. Mukute business mugiwadde Yoseri, mukute business mugiteeka mu association. Association tekuwandiikira luyimba, association te producing luyimba, association te promoting luyimba, association tena kyekuleetera. Just okubaleetamu enkaana n'enjawukana mwena nembaga buli omuntu akyasobola kutegeera munne. Njala kubuuza gwe legendary oba legend mu music industry, association gifunamu ki? Oba yegenda kufunamu ki? Upcoming association of federation ogenda gifunamu ki? Tewali. Kitegeeza muddeyo ku drawing board. Musooke mugobe federation yonna, simanya association zonna. Musooke mutegeere right zammwe nti eri business yammwe. Bwe mundantegeera nti eri business yammwe, mutegeere nti muddukaniza business mu ggwanga ekyamu, mu bantu abataasoma, abatamanyi kye mukola, mujja kuddayo ku drawing board mudde mwetegereze. Naye mugamba temuli mu politics, babatadde mu pure politics atamanyi na gwe tulimu. Gwe njalo kusooka webuze. Lwaki buli bayita bano abakoze abaforming federation? Lwaki buli bayita bababuuza ku Robert Kyagulanyi Sentamu? Yava mu music industry kati is a politician until further notes. Soka webuze. Lwaki eva bakubuuza ekibuuzo bakubuuza ku Robert Kyagulanyi Sentamu? That means baba tricking ababiteeka mu politics bagala bakozesa to go against your own. Ate yali avuddeyo gendo baba kimusasola kutegeera. Kimutasula kutegeera. Eva buli muntu gobabuuze yeyita musician bambuuze ekibuuzo kikwata ku Kyagulanyi era baagala ogenda against your own. Kati kino kibiko record mu nsi yonna omuyimbi amanyi muyimbi munne. Yensonga lwaki ekintu kye mwandibadde mukola mwenna kyandibadde ekintu eki mwandibadde mu forming group ngegenda kuyamba buli muyimbi yenna singa oba ofunye ekizibu mu mbeera yonna. So sizina association of simanyi federation no. Essawa zino eriyo abantu abayimba edda music nga bali muzibu betaaga okuyamba teri abajambo. Essawa zino gwe kenyine bw'ofiira musician ojja kuba tolina kyolese, tolina kyogenda funa music wo. Ekisembayo njagala nga nina bugisi mufungize mbasaabusabe. Muga temuli wa politician babatadde mu pure politics. Kasita mwalonza abakulembeze kitegeeza mu politics. Ne weebuuza federation oba association egenda bayamba ki? Soka weebuuza abayimbi ababi okuva mu 1996 baali balina federation oba association nedda. Golooza lwaki aba owninga music wamwe tekuli muyimbi bonna bakadeyideyi? Lwaki abantu betuyita ba elite balegenda mu music association zamwe tebaziriimu? Temwetaaga government nchiddamu abayimbi temwetaaga government in fact yebeetaaga. Mwalemeddwa okumanya ekintu kino mmwe baani ba artist mu nsi yonna ebitongole ebya bunnakyewa government yebeetaaga ba artist so si mwe kwetaaga government kubanga muli public figure musobola kutambuza message n'ekyusa abantu obwongo politically, economically, socially. Nemuganya okutegeera value yammwe to the extent buli muntu atandise okulwanyisa munne nga temanyi lwaki mulwana. To the extent mulime concentrating ku music industry mu concentrating zate ku bintu bitabagasa bitabawulamu. Gongamba otanti content gwe ne creating oluyimba kuliko ba dependents abawere 10 nenga ate bali associated ku kintu ky'enfulumiza.
Nfumbi emmere yange bulungi njijjisiza omuntu avera jazunga mbwate emmere njalako emino ebiri. Njala tamebwe naguze lwaki mukkiriza abantu bayingira mu ngeri eyo. Mutule bulungi mwetegeze industry eno kubanga ebyo banja bagendo jiyingira ate abachajjanga bocho okusinga mu music industry. Oberako emyaka 2 ku 5 bwe jikule mu buvudde ngabala bajja. So chinjala bagamba concentrate on your work, concentrate on your content. Others bwekina abalema mugenze. Nemwe mu pure politics kasitaba batadde mu federation association mulonda bakulembeze temuddamu kwogera mu temuli mu politics. Kubanga for the good 61 years tewabadde omukulembeze mbwa ali akulembera bayimbi tabaddewo. Ila tewabaddewo federation, tewabaddewo association. Ba omugenzi Eklas kawale bayimbira banji nnyo abayimbi nga tewali wibi federation etibiri lwaki babirese kati kubanga bamanyi nti one of your own but Kyagulanyi Center yafuka ekizibu eri eggwanga. Ate let me tell you this mbadde temumanyi music goyimba a contributing kinene nnyo ku bulamu bwone ku bulamu bw'abantu n'eri eggwanga lyo. Ate music muyimba muba mweranga kiki kye mugenda okuba. Robert Kyagulanyi Center mugenda owuliza music okuva lya fuluma. Ebintu byayimba byonna byakola kati byali gwoyimba kimpozi gye bujja kugenda fuuka ki nkuga dayowuliza music Robert Kyagulanyi Center mu ekebobi gwe yayimba okuva yatandika ebintu byazayimbako ne byayimba kati byali essaawa zino gwo muyimbi kyoyimba oyimba kikigenda kutwala ogenda fuuka ki ku byoyimba. Basudi yayimba ebintu byebiriwo kati yafadda. Paulo Kafiri yayimba ebintu byebiriwo kati yafadda. Roddy Freddy Sebata yayimba ebintu byebiriwo kati wadde akyali mulamu. Gwoyimbye eki ogenda kufuuka ki mu byoyimbi bagenda kuyigirako ki? Kigula lugikyaliro nkikomekereza Mukama bakengirize mwenna abayimbi nga temunnagwa mu bunnya. Kyekibadde kigula lugikyaliro. Ngenze ku information eyandese. Tutandise bwetute. Buno bubaka njala bugende mwenna eri abasirikale mu bitundu bino wammanga. Njagala police, UPDF, SFC, military police. Njala mumpulirize bulungi. Kyebayita hero oba omuzira bakujjukirako ekikolwa kye wakola ku lw'okutaasa ensi yo. Muganda wange eyeekuba essasi oba n'okuba kolegi w'omusirikale essasi togenda kufuuka hero oba hero ogenda kufuuka ekisekererwa. Obudde bw'omala ng'oweepika olina obusungu ng'ogenda bumalira ku musirikale munno oba ogenda bumalira ku muntu wa bulijjo togenda kufuuka hero era tebagenda kwogerako. Ngenda basaba n'obuwombeefu. Uganda ngeri mu katuubagiro ng'azina n'owenkufu. Kwate emmundu yo gy'olina tebakusasula musala kumala omwaka mulamba olina abaana ensi ekutamye. Wadde Museveni wabeera tewaliiwo bakkirizibwa kuba na mmundu lwaki ligateeke mu mpale omaze ogateeke mu kyembo mukube essasa aveewo oba okuba ejjeneti oba okubaani okuba musali musale oba okumuhooza essasa mukube essasa ojja kufuuka hero waddala. Ebyo mwekuba yakubye amasasi simanyi wakubye simanyi dureva simanyi wakubye security guard simanyi nakubyani. That is nonsense and useless. Omuntu afuuka hero ye muntu akoledde eggwanga ekinene so si mmwe abeekuba amasasi essaawa zino. Police officers, UPDF, SFC and military police officers. A person who's called a hero is the person who saves the nation at a trying moment. As we speak right now, Uganda is in a trying moment. Please, don't shoot your fellow soldier. Don't shoot a civilian. Please look for a person who is oppressing Ugandans. Then we shall celebrate you and we shall call you a hero. But when you are wasting your time shooting yourselves, shooting your fellow comrades, that is nonsense. Oyo gwe bayita omuzira. Tomala budde simanyi okuba ero si wano simanyi ero si tuwe kuba amasasi okubye musirikale munno nedda.
gende woyo commanding of ate kati ba commanding officer bona mbamanyi group ya mu 7 basajja bajja tubba bavandi mwe bempafu olabe mbutu wezivuga nabana boto jja bawerera tunonya ba heroes tubala mu mugwe kuba masasi katobera hero ki at least yo ba minister mpafu tumanyi yo hero wali inside mission where inside job kwate kintu kimu ofuka hero kwate omuntu yennyini atawanye gwanga ali mu corporating abantu mu bempafu abantu bajja ku celebratinga Nemu mukwe kwa masasi simayo nokubya sima prison guard sima prison guard simayo nokubya ate sima bichi muri mukuba nakoko kwata kyolina bempafu tujja kuyita kye bayita hero ono ali mu kuzunga mu kampani mutabano banonya bulu mukuba empafu ojja kufuka hero forever ne bino mulimi byakwebuzabuzanga afukana bakubanga temujja kutegeera enseko y'abantu bagala change. In fact, all Ugandans are waiting anything from UPDF, but you are just here playing games around. Please do the needful. We shall celebrate your life, but we move down to Kanula Maso Ngembate Utasupu Kucho, Tubate Tubategera. How would the means your message in the Maza you say? All right. Mwenaba na Uganda Jarabategeza. Anti Egwanga lili mukati abagakebye ensimbi. Era kino kiyinza okuviirako ensi ogenda mu kintu kye tuyita okuyiwa omusaayi nga buli muntu afuuse zombi eri muntu munne. Mugenda tuuka ekiseera nga buli muntu walana ne munne akasente konna ayira mugwa mu bulago okumutta. Olw'ensonga nti bano abatangabanyanga baloza nti baasoma munnange okusoma kwabwe kwali kutono. Kyobula nti ensi bagifudde yakuzannyiramu bongo balowooza nti bategeera naye nga tebategeera. Yoseri ne babbi bannammwe abali mu kutwabwanya eggwanga n'okulitta. Mulina ekintu kimu kye mutamanyi. Nti omuntu wawa yakukyaye nga yakooye aba tayagala nakuwuliriza wawoyise. Yoseri wali ddaali nga abantu bakwagala nnyo naye kati munnange ensi ekukooye era ekuwunyira ziizi. Ne bw'onoyambala ebisaati bye ebya white n'otambula ng'otaddeko enkofiira muganda wange akabikka omulalo kanaabikuka tojja kumanya mpewo gye kafuuye oba kaza. Kati mukulu bino mutambula mbikola essaazi mukuba kampeyini naye bwe mulina okuvuganyira mu abasiba mulimu kuwamba baana b'abantu. Yoseri njera kubuuza otegera lunaku ki? Yoseri otegera lunaku ki? Ne b'okulemera mutegera lunaku ki? Era namwe abawagira National Buzz Movement mutegera lunaku ki? Tosobola kuŋŋamba nti economy ey'eggwanga eyimiridde ku bintu bino wammanga ate mulimu kuttira abantu. Ekisooka Yoseri mumpulirize bulungi nnyo basajja mmwe. Mukimanyi nti economy y'eggwanga ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde ku Buganda? Mukimanyi nti ebyenfuna by'eggwanga biyimiridde ku Buganda? Buganda kye kitundu omusanjibwa buli ggwanga eriri mu Uganda nga basisiddemu batudde bakola business nga tebabawuddemu. Naye ekitundu kye bayita Buganda kye muli mu kufulutiza. Mugoba abantu ku ttaka, mugadde business zaabwe, mubagobye mu byenjigiriza, mukoze buli kimu, muli mu kutta, muwamba, mukola buli kimu. Economy ya Uganda eyimiridde ku district zino wammanga ewali okutta okutemula n'okusenza abantu ku matako basenza akatono bajja mu business. Muno muli Kampala. Ebitundu 6 ku buli 10 banna Uganda oligino bavudde mu business zizemba Bazaire na Banyarwanda. Nchiddamu business mu Kampala ebitundu 6 mu 10 zirimu Bazaire, Banigeria na Banyarwanda. Abasigadde ebitundu 4 bibali ku ssente za looni nga banka tayisulewo takeese banka etwala ebintu bye nga kigendere. Mukono kye kimu. Mugoba abantu ku mataka, muwamba abantu ne drone. Entebe mukole ekintu kye kimu. Wakiso mukole ekintu kye kimu. Masaka mukole ekintu kye kimu. Mpigi, Gomba, Kayunga, Luweero, Nakaseke, Mityana, Mubende. Eno nje mugoba abantu ku mataka abakola economic activities zireeta ssente. Era economy ya Uganda ebitundu 9 ku buli 10 essente ziddukanye eggwanga n'ebisolo ziva mu Buganda. Ne mu Buganda abantu abadipendinze economy bokera n'owamba abaana baabwe n'okera n'obatta n'okera n'otta ebyenjigiriza n'okera n'otta buli kimu ng'owooza nti mwasoma economics si temwasomerako ddala muli basimu. Tosobola kuba abantu ku mataka nga kubakolera community activities n'ogamba oli mukulembeze okulembera ki? Tosobola kubeera ku machanga mwa deployinga drones buli kaseera mulimu kuwaba baana b'abandi ku machanga olw'eggulu n'ogamba oli mu kufuga ggwanga ng'ate n'obuli mwabba bubbe. Mutambula mutiisatiisa abantu temwogera ku byabufuzi mwagala twogere ku ki?
Guloko mwakimanyiza nti mukasito omuntu omuwa omwenge n'omukize balance kole 24/7 n'okwogera ebyokuwumula ku school aid ku TV ne ku social media mba mukimaze eti mu kigadde. Buno bakanjala bugendere president wa Rwanda Kyagulanyi Ssentamu. So Mr. President might kuno kwoli. Kana bakakusalemba kamuwe. Njala kutegeeza bigawo bino wamanga. Baganda afe bangi bali mu kuwambibwa era batwali omuddo. Ntegezeddwa akonti eriyo olukala lw'amaanyi nnyo luwanvu nnyo lukangagga olw'abaana balina okuwambibwa naddala nga ba foot soldiers era nga abantu bano bamala kukolebwako profile okubatandikako banoonyerezaako ono yaani onaakola ki okujja obbawamba. Naye ntegezeddwa okusinziira ku sources zange nti ekiwamba abaana bano kisinziira wennyini mu nju yaffe mwe tutudde mwe tusinziira mu byobufuzi. So Mr. President nkusaba n'obuwombeefu nyamba onkolere reshuffle mu party leadership structure. Nyamba onkolere reshuffle ku secretariat yeyo. Gole banaddamu okukwata omwana. Bino byange manyi eno message eyinza obutakusanyusa naye ate siriwo wano okusanyusa. Naye nga ate TV bwe kubikira tugisamba mugere. Ne Mr. President Mukunja Amooti Ssentamu bile bigambo byogera mate bigenda kusanyusa ne ate gye bujjako oyinza okufuna muno okusinga nga byogedde mukulu president nkusaba onjire party structure yonna nkusaba onjire secretariat okuwamba bana tekugenda kuddamu kubeera ku kimu mu noopu wadde ku kitebe njala kuwa byakulabirako essaawa zino within the party structure media yo yenyini gye watandika ne bagiwamba yonna 90% bagiwamba. Media owning wakati ba individual abali mu party structures bagiwamba media yo yonna ba bloggers ba foot soldier 70% baba kuwambako ba individual baba holding. These are the facts zenkuwa nkugabe media bagikuwambako 70% party structure yagiddiza. Ba foot soldier nawe bitundu savu ku buli 10 baba twala baba owning oba individuals mu party. Njala nsoke kuzeoke mabega njagala osooka otule mu ntebe yo ng'okutte ekikopo ky'ekyakaawa oba mu ddiro ly'osooke weetegereze olunaku lwe twatandika struggle abantu be watandika nabo bonna bali luddawa. Being it munnamawulire, being it foot soldier, being it individual abali bazze n'amaanyi where ng'oggyeko ziri enkwezenge ezaagulibwa eriyo bannaffe bo ng'ekyabatabula secretariat yabagoba nga tebakyagitegeera. Party structure yabagoba nga tebakyagitegeera ne badda ebbali ne batuula. Bino nkugamba mukulembeze teryagenda bigamba kabere MP kabere bulogawo abasinga obungi bakutya. Nze mbikugamba kubanga nkimanyi bikinvunanyizibwako kugamba bati batasobola kugamba. Nze nkuddamu kugamba tuyamba otuyire party structure bodda muli bawamba omwana awo mbaluka tuyamba otuyire secretariat bwebadda muli bawamba omwana awo mbaluka. Njagala osooka otule wofumitirize oddemu obuuze kiki ekyatuuka ku bantu bange bonna be nali ninaani yabangobako ani yangobako abantu bange ewaka wennyini ne mu diaspora ani yakugobako abantu bo. Mr. President nze ndi mouthpick eyogerera abantu abatyo okutuukako abatakyasobola kulaba. Eri abantu bangi nga tebakyasobola kulaba babakujjako nkikuddamu babakujjako. Kati okuwako example y'ensonga lwaki ba blog abamu tebakyakolera kibiina bakolera individual okuba defending olw'ebikolwa ebikyambi bakola. Yensonga lwaki nti ate fa bava kwogera ensonga zina ate batusindikira abantu baffe benyiri betu batulanaga nabo gotola mu politiki wa Museveni gwa bakola kiba kimukolera. So mukulembeze nkimanyi bino bigenda kunyiza tuyagala byo nojja biwulira ojja biwulira oba kukusalimba kakuweereze olwatta ssebo nalumanyi ne wakola wooki guno gwendi mukola. Abaana bawambibwa bakobakolako profile bamanyi gye basula bamanyi mulimu gwakola ku munuupu
bamanyani wa amaanyi ona akola ki ne bajja bawamba ekintu ekiwedde nga bakola ki bamanyi batwala sebo mukama wange obaka mbukuwadde nga nkutegeeza ekituufu otherwise nze sikya postinga free gundi kubanga akimanyi ekizibu kiri mu ffe semosota guli muntamu bwogukuba tofumba ate bwotakuba tofumba kicho olina okukola kye kibuuzo kinyiza okubuuza kye tulina okukola ekyokukola obadde okimanyi era okimanyi bulungi nnyo abantu bagenda kugaba abantu bakuteko bate bakyakulaba nenze nkugambye nti abaana batuggwako bakuggwako olw'ensonga nti abantu ba individual ba owninga kati ba bloggers ba noob abantu ba individual be bawayo information y'abaana okukwatibwa ate nga bali mu party structure media bagikuwambako odoggo ndaba nti ogira bajje kukakyali bagiwamba ekintu kiwasigaza security ebisigadde byonna ba individual babiwamba kyenjagala okugamba both in diaspora ne waka bino tebagenda bikuga kuba bakutya nenze mbikugambye olwalero njagala obitegeere kubanga zisina gwentya kugamba nkugamba kuba ekizibu kya Museveni abamugamba bonna abatta kati nange owange gwe ngamba njala mbikugambe wano obitwalo bo birekewo n'ekinava mu yebiraka kyekyo tetujjakera kumacha firigundi nenga ate ekibalya kiri mu ffe gidi ekiri abaana kiri mu ffe kennyini Mr. President nkusabye soko tundemu abaana bwatandika nabo struggle abatakusabanga data abatakusabanga za kulya abatambula bakoza amafuta gaabwe abakozanga buli kimu kyabwe where are they why is it right now but everybody is depending ku send if there is no money they don't work guli omutima gwalaga abaana balina omutima guli ogwasuka where are they were just away era baba scaringa off ne bavaawo both mu media wa bloggers badai hadi bani bonna kubanga ekizibu kiriwa kiri ku secretariat ekizibu kiri ku party structure bino tebajja bigamba kubanga abamu bagenda kutya ninze mukama wange mbikugambye manyi bigenda kunyiza somehow somewhere ne after days ogenda kubeera musanyufu nnyo ate ngo bitegedde ate nga nfundikira akanyumiro kunyide ku information gwakola olukala lw'abaana abalina okuwambibwa nga weesigamye mu nope munkumanyi byokola mbimanyi omanyi nkumanyi omanyi ne byokola mbimanyi n'ekigendererwa kyo nkimanyi ne bwe najja kuba nabagenja kudda mu gw'omunaana nga ndi mulala nnyo lwe najja singa temulekerawo kuwamba na kuwandiika abaana babannammwe bagenda bakomeza mu makomera ekiraba mu byebida kati mujja kunnenya gwawandiika abaana b'abannongo bawaayo bakwata ng'ate oli mu nopu weegendereze mayinze ekiwola bakikwatisa ngalo tokipapira banga ddene ntudde I'm watching each and everything. Don't think that I'm stupid. I'm not stupid. I'm quiet because I'm observing and I'm watching each and everything which is taking place. Someone in Noob has been paying huge amount of money, paying bloggers to go against me because I come out and I expose all the plans in a Noob against Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President. But for me, I don't care. Even if you abuse me, even if you do what, I don't care. If you see me fako te India, just think what they Priya Mr. President goloza lwaki ba blogger basinga obungi ate babakozesa ogenda against the blogger bana bali mu Noopu lwaki kubanga baba owninga media ba futsole baba owninga secretary baji owninga party baji owninga structures baji owninga eri abatagambwako n'abalina say, which is wrong. You have all the authority and orders as a president to do whatever you can do to change the rhythm of the party. Otherwise, if you fail to act, nagano kuddamu firigundi. Kubambanga anabye ne yiwetaka mu mbugu. Kiba tekijja kukola. Museveni yakugamba nti oba yayogera bwati
The moment I smell a snake, I deal with it immediately. That's when the musiko buli muntu yagenda nga ndaba agenze wabo for 3 hours okudda nga amujjawo. Era Museveni bw'amanya bamiteni mulimu ensowole agijjawo. Bw'amanya tunagera mufukira tabbu amujjawo. That's how Museveni wasobola okumanajinga obulamu bwe nakati na wali bwali. Buli bwamulanga ofuse threat nga akujjawo. Net the moment oganti mu politics tebetegereza ka stories ekintu tunemu dakika 2 3 4 5 wetegereza ofune nebikwatagana ku store. Then you could decision. But the moment you don't make decision, how would they cut in the consuming endala? Nze bya firigunda bikowa. Kati buno baka jabagene bwe ndabazadde kuno kubajjukiza. Nkoze video eziri mu 10 n'abadde bakola video nga bajja basomesa ku plan ya Yoseri y'emyaka 50 eyokufuga eggwanga. Biki ebyali mu nteekateeka emyaka 5 n'ebigendera byo byali biki? Ekimu ekyali ku nteekateeka eyo myaka 5 kwalimu okutta ebyenjigiriza. Lwaki batta ebyenjigiriza? Babitta nga bakimanyi nti balina ekigendera ekyabwe nga bo kasoke nkibanyo nekisooka botta ebyenjigiriza kiba kitegeeza bagenda tuuka ekiseera bo bajja tebasomye ne bafuna omukisa ne basomera mu office ezo era ne degree singo bonyi bafuna zaabwerere. Gwe Munnayuganda ospendinga sente kusomesa omwana okufuna degree basomera ku scholarship za State House oba eza ministry. Gwe okwata sente otunda byonna n'okola n'otunda n'oweerera omwana. Wetwogerera amawulire gafulumire bagamba nti degree za Uganda zonna ezisinga obungi zaggwako dda ne course ze basoma zaayita. Nzaabuuza miliyoni ne miliyoni z'abaana bonna abasoma course ezo degree zaabwe zikyali valid oba nedda? Kitegeeza mwasoma mpewo. Tuddayo tutya? Baba kujjeko rights ez'okuba nti oli muyigirize kubanga balina mission nti kigenda tuuka ekiseera ng'omuntu yenna okwesimba okufa kyonna ekyobuvunaanyizibwa oteekeddwa okuba nga olina diguli. Ng'owa senior 6 tokyasobola kwesimbawo ne kuba MP nga obe kwa president ng'olina kubeera ng'olina digiri. Bameka abalina digiri mu Uganda kati badde bazina bagenda nti zonna course ze mwasoma ziri expired. Singa bano abasajja bali baagala kutumbula byanjigiriza bandibadde bakyusa dda syllabus kubanga tosomesa kintu kitalina katale. Tosobola kusomesa course nga teyina katale nti omwana bw'amala osoma course eno agenda kukola omulimu gundi weeguli nedda. Bakikola kagendere musome kasasiro yenna mutuuka okuba nti bagenda kuwipinga out course ezo zonna baziyite nga ziri expired nga ne degree gy'olina olina byalyanswa. Kyekigenda maaso lwalo kyekigendera kya Museveni. Gwe weewuunye lwaki yaddira Minister of Education nga mukazi we senior to drop out nga yakulya Minister of Education? Lwaki yaddira mukazi we Janet Kembabazi ye Minister of Education senior to drop out? Degree yafuna nfune bamukolera ankolere nga yakomekolera degree nambaga mukyala namulamuza likaki akalamuza ke gwanga eri akola makire okufunira omukyala degree. Ye kenyini yose tasobola kulaga degree ye yasoma. Kati gwe nodira omuntu n'omufuna Minister of Education naye nga senior to drop out. Kikyosuubira kye bagenda okuleeta mu bitundu kitegeeza nti bo abaana basomera mu Harvard basomera mu America mu Europe owa asomera wakali bagenda nti degree zonna nfu ogenda kukola ki? Kubanga eno erimu amanga the 250 ya master plan to kill the education which is now already dead. Kuba kuyambe bakugenda nti course zonna ziri expired. Bagenda kikola nti course zonna ze mwasoma zonna nfu. Degree oba tokyalina degree. Ate kisinga okunsa sine bw'osoma n'ofuna degree e Uganda tolina mulimu gw'ogenda kufuna. Tolina mulimu gw'ogenda kufuna kati musomera ki? Nakola ekiggula lugi ndowooza omwezi oguwedde. Ne mbagamba nti omuzadde yenna bw'obanga okyalina akasente kwata sente ezo ziwa omwana atandike bizinensi. Temuddamu kusomesa baana mu bintu bya kisiru. Nakola video nga nkimanyi kiki ekigenda okujja.
Kubanze no 50-year master plan in charge gubira bikibigendera byabwe China kimanya nti kigendera ky'abana basajja kwe kuddira abaana bonna basomye bonna babafule nte balina magezi tebasoma era bakitukiriza bakikoze ngana kati olwaliro mu university isingo mu balina initeke bawandise dabana basuka mu 1315 ku mutwalo bonna bagenda kusoma course bagenda ziri expired yana sirwazani ani asirwazani mu plan yawe y'emyaka 5 okutta education system njagala omuzadde ali wano ng'olina omwana yavudde mu primary nga yayingidde senior 3 oba okyasoma okusoma report ye njagala omuzadde yenna ombuulire mukyasobola okusoma report z'abaana bonna munozitegeera ng'omwana avudde mu P7 emakinga P7 yakyuka Minister of Education UNEB balinamu abasajja abanyarwanda abajja okusanyawo education system ya Uganda. 1 omwana yena kasita bera kongera Uganda abera undermarked. Ino information njiba wansinzira munda muri mwenyini Minister of Education ne UNEB omwana yena ngalikeri Uganda maxizo ku UNEB level baku undermarking to make sure they frustrate you okuba nti maxizo bagala tosijja zifuna. Being it P7, being it senior 4, being it senior 6. Echonga kivuddawo. Ba making sure nti enamba z'abaana abafeiringa zisinga ez'abaana ziba zaagala kukwatagana enamba ez'abaana abayise. Goloza bonna abaana abatudde babasiru. Oli yasoma okuva mu nursery nayingira P7, nayingira senior 4, nayingira senior 6. Lwaki buli mwaka enamba z'abaana abagwa zeeyongera ziba zivuganya n'enamba ezayise. Goza bali basiro okuva mu nasale. Nkubuuza bali basiro okuva mu nasale. Waliwo omusiba asobola okuyita P7 najja n'asobola senior 4. Waliwo omusiba asobola okuyita senior 4 najja n'agula mu senior 6. I'm just asking a simple question. Mwole muri manye ebigabiro betwogera ku social media nti jebiri mujja kwata engoza mu muzijjemu mutandika okudduka obwerere ngobuli enkoko butambula buddene budde kuba mujja kubanga muri suffrage ku bitu mutamanyi nku network bagikwata mbagikwatemu ze si kyanyina buzibuna muntu ina kwata mu network videos zibira ku social media bajja zisanga yo nkubuuziza gwe omuzadde okyasobola okusoma report y'omwana P7 ogitegeera omwana senior 1 senior 2 senior 3 okyasobola okusoma report nomanye gye bagradinga mwana okyasobola obisoma kubanga bino byonna byaku confusing abantu n'abazadde n'abaana ba proposing and senior 6 bagenda jjongerako emyaka gy'okusoma. What went wrong? Baba basoma biki? Kubanga temanyi system y'abana the 2C master plan, the 50-year master plan ya kusula education system ya Uganda which is already done. Uya akugambye kalyango akugambye nti report kali tezikyategeerekeka tosobola zisoma. Tosobola kusoma report kali n'ogitegeera. No mwana yenyini byaso agenda omugero mu report nga tanya ne byasometa bitegeera to confuse and to frustrate kids from getting out of school kwa byo baagala katoleda abana basomye baba government degree za Uganda kyasikirizwa ku international level kebere mu East Africa mugenda kusaba emirimu bannange mugenda kusaba emirimu n'obuzadde akwata sente nawe lero omwana modemu na videos tubagamba zonna enkadde mu system yawe ya master ya 50-year master plan to dynasty mujja tegeera ekizibu kiribu ekiti baddira ne bateeka abantu mu Minister of Education ne UNEB okola emirimu gyabwe naddira akulira Minister of Education Janet schools S to drop out yabakuli education buli kimu kye baagala bakikola mbagambi baddidde education bagitaddemu abantu baabwe okwanda marking abaana bonna basangibwa mu Buganda okumakinga sure basuula
course zonna ze musome kati ziri expired kitegeeza degree zonna ze muyina nfu baba na abaana bano be makerere ate muyinza okugaa nti abyogera boninyi beekalakaasizza that has been paid for the last 7 years. Yes. Number 3, yes. We need the National Council for Higher Education, yes, to tell us as to why universities continue to proceed, yes, to teach us courses, yes, and the course units, yes, that they call expired. Yes. Kanji badiremu bano baana be bakere nga bali mu kwekalakaasa ebintu basoma tebabitegeera yino kanji badiremu Accountability, yes, for the 20,000, yes, that has been paid for the last 7 years. Yes. Number 3, yes, we need the National Council for Higher Education, yes, to tell us as to why universities continue to proceed, yes, to teach us courses, yes, and the course units, yes, that they call expired. Yes. Oweri omwana ku university yonna tagenda kufuna mulimu course ziri expired zibali mu kusomesa kubanga bagana okukyusa education system abazungu education system yaabwe erindi basomesa abaana kasita atandika okuyiga okusoma n'okuwandiika bamatandika okuzuula ekitone kye ng'agenda atandika okusomera ddala ekintu kyayinamu interest okusoma buuza bayingirira mbakire kye bamanyi tebayimanyi tebalina kye basoma abasinga obungi bibakola babayingirira simibali bonna bibasoma si bali mu katuveewaawo gende ku nsonga endala tambula mpola mpola kansubire nti judicial oba judiciary abakungu bano kwe bali okuli chief justice okuli ne permanent secretary omukulu Pass Bigirimana omubbi kungwa ngera tegeze gwanga mwina kye mutabanyi bambi kibinyo driver oba dereva eyavayo ne yemulugunya ku nsako entono emuwebwa atenga tewemwebwa mu budde ng'ono yali muvuzi mu kitongole ekye byobulamuzi wetogere essaawa zino omuvubuzi ono w'emmotoka bambi bamututte eruzira ne bamusiba naye ekisinga okwenyumya ekisinga okusesa dereva ono yasibiddwa nga tekuliko court order yonna nga tekuliko police order ani yakikoze eyo Uganda Limited dereva gomwala bakatambi akaaliko yemulugunya ku nsasula ye n'ebyembeera ye ow'ekitongole ekiramuzi yatwaliddwa eruzira n'asibibwa nga tayisiddwa mu kooti tayisiddwa ku poliisi omusajja gwe bayita Pass Bigirimana mafia akolanga permanent secretary ye yakoze ensonga zino Pass Bigirimana mumujjukira mumanyi bulungi nnyo baani abaleta Pass Bigirimana mu Uganda mulimu akabinja kaba mafia abakola ebintu byabwe nga ne Yoseri tabimanyi muno mwe muli Mwesigwa Lukuntana mulimu Kahindo Otafire mulimu Salimu Sare omugenzi Keith Muhakanizi tunyo mix yafa kuliko Jim Muhwezi oyo eyefuula ng'essalambu eri enseke mbotalaba nga ate waali kuliko Toyota Kaguta ne Sodo ne Muhozi Kanyirugaba ne bamafia abatambuza government nga ne Yoseri tamanye munnange omuvubuka ono Pass Bigirimana ani yamuleeta Pass Bigirimana kana kabija kamuleeta oluvannyuma lw'okuba nti eyali mu office eyo omukulu Kagore Kivumbi yakwatibwa ku nkoona n'atuuka okubanga bamusibako emisango gy'okuba nti yabulankanya ensimbi n'okutambuza ku office nga bano bennyini bamafia bakimukoze bambi n'atuuka obweru wa office stress ne zimukuba n'afuna ebintu pressure n'afa Kagore Kivumbi bano ne basitula bukolokolo Pass Bigirimana ne bamuleeta mu office eyo nga permanent secretary oba akwasaganya ebyensimbi mu judicial system kati omukulu ono ye yatoye order nga ne judicial n'abalamuzi bennyini tebamanyi kabere chief justice ne basiba driver Mr. Winyedo, the Chief Justice of Uganda, I'm here to inform you, I don't know whether you know, that one of your staff members who came out last time and complained about his delay in salary and his allowances, at the beginning of this week, he was sent to reserve prison without any court hearing or police note. As we speak right now, the guy is in prison without any court order.
And I'm here to inform the public that the judicial system of Uganda is run by the mafias who are working underground, and they are controlled by this passive Girimana. So the Chief Justice of Uganda, I don't know whether you knew about this, but the person or a man or among the staff members of yours who recently came out and complained about the delaying of paying his salary and his allowance. As we speak right now, he was taken to Rosita prison by force on orders of passive Girimana, because the man came out and explained each and everything, but no one helped him. He was given a bail out, but right now he was forcefully taken back to Rosita prison without a court order. So, bine bitu betubagamba nti yaseddukanyizibwa ba mafia. Gwe tosobola kungamba nti omusajja yavudde ekizibu kye mulina. Omusajja ono singa avuga emmotoka ng'ataddemu omulamuzi oba omwana wa mukazi we n'ayingiza loole n'agitomeza loole nga mulimu omwana w'omulamuzi oba omuntu yenna, ogenda munya ki? Yavaayo okwogerera yamba bangi okweyogerera. Kati mukutte mutadde luzira musajja ato kubanga ono paasi Bigirimana yatoye order. Kubanga balina orders bakubira basirikale n'ebitongole by'enjawulo nti musibe ne bakusiba. Kyokka nabagamba nti buli muntu yenna alina omusango mu kkooti, simanyi gwa ttaka, simanyi ng'ofuga n'omuntu wa gavumenti ogenda musobola kubanga eno wansi wali bakubira ne batukyusa amateeka tegakyakola. Imagine omusajja bamuwa court bail afulume, tawezezza na wiiki ng'ali wabweru, ate ono paasi Bigirimana n'alagira poliisi ezaabwe ez'abamafia ne bakwata omusajja n'amusiba luzira. Chief Justice tamanyi, teri court mu bamututte, teri poliisi ku bamututte, bamukutte mukwase bamuwa bamutwala mu kkomera. The entire judicial system of Uganda is corrupt. This is a very innocent man. How dare you, Bigirimana, you order the arrest of this innocent man, and right now he's in prison without a court order or a police order, because you are serving your personal interest, because the man came out and exposed the judicial system. And you and the Chief Justice, previously you asked the Parliament of Uganda the increase in your allowances, which the Parliament did, and the money was signed. And these are junior staffs in the judicial system. They are still complaining because they are earning little money. So it's you and these mafias who are consuming this money. So whoever comes out to complain, he becomes a problem. Either if not killed, you just put him in prison directly without any case or without any hearing. Whatever you are doing right now, you'll pay for it. Whatever you are doing right now, you'll pay for it. He's an innocent man doing his job, but coming out to complain. Chibinya out of the war. And a message nabagamba nina information just chafurumya ngeri mu nyumba ya sitani na jesigaliza nabagamba nansonyo public mu ndaba na Uganda Gemuli information jenfuna ngeri mu nyumba ya sitani sekyagifurumya kubanga njagalabe ku empeke ne kano kankayise okubanga kalimba nansa bayinza okulugula mwaka ba mwenna abantu abawangalira mu bitundu ebyemawogola eno yemeka yomukulu kubayita Sam Kuteesa mumpulize bulungi nnyo kana bakabasaliremu okutulugunya okuchunya n'okutta kwolekedde ebitundu by'emawogola. Kino kiva ku ki? Kino kiva ku kintu ekitegeeza nti Yoseri tebahabulwa ne mutowe Sodo Kaguta. Jukira era bali bagugulana ne Sam Kuteesa kwani agenda okukikira ekitundu ekyo wakati wa Sodo ne muwala wa Sam Kuteesa gobayita Shatiz Musherule. Muwala wa Sam Kuteesa kati yadda mbigere bya kitwa Shatiz Musherule. Wotogere de sawazo omukulu Sam Kuteesa
taakese taasulewo ali mu ggwanga lya Bugirimani gyali mu kufuna obujjanjabi era nga n'ebimufaako bizibu nnyo byakufuna naye nga tolabyeko nga omukulu Pastor Kayanja agenzeeyo bw'agenze kusaba n'ekituufu kiri nti ndozadde agenze muwa kusiigibwa kw'abalwadde Kayanja wonna wooli gw'oyinza okuza bannayuganda tuli basiru tukimanyi bulungi nnyo tusaba mu kuteesa y'omu ku banfanfeebo era ekyakututa Germany tolina bawagenze kubuulira njiri kubanga Germany ojja kubuuza bannayuganda bakola crusade nga mmane yani mie tukimanyi bulungi mukulu Kayanja wagenze ndowooza kuwasa mu kuteesa kusiigibwa kw'abalwadde kubanga nfanfeewo nnyo kati mukulu njala tegeeza abantu b'emahogola nga nabo gisimufungize mwegendereze nnyo fayiro drone zange gye zalabyeko ne zintegeeza mbategeeze bagiyita wipe out mawogola wipe out mawogola etegeeza ki bino bye bigirimu Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti akabogo kakadde tekaggwa mbuloolo akabogo akakadde tekaggwa mbuloolo abamanyi Oluganda bino mubimanyi bulungi nnyo akabogo akakadde tekaggwa mbuloolo Yoseri akimanyi nti kuva dda Samu kuteesa ye muntu atamwagalira wera yakuba akalulu n'enkoona n'enjwa yamuviirako n'okutandika okugandika alowooza okukwata emmundu ebyobufuzi by'akalulu tajja bisobola jamulaga sampu era babadde mu gavumenti kuno omuntu gwasinga okutya bamuyita Samu kuteesa era ng'akimanyi nti Makka ey'emawogola Samu kuteesa yaginamu omukono mpozi n'abalala batonotono kati akimanyi nti omukulu ono takeese taasulewo yali ku mumwa era ali mu ggwanga lya Bugirimani afuna obujjanjabi mu galaji yayiika windows ne sikabuzo bakyagezaako zitetenkanya ziddengulu naye ku fayiro drone zaze zalabyeko ziŋŋambye nti tegeeza abantu b'emawogola the reign of terror enkuba y'okutulugunya eneetera okutonnya bituli b'emawogola eri abo bonna banfanfe basaamu kuteesa omuli abooluganda bakola b'emikwano nammwe ababadde bawujja obunya basaamu kuteesa nti ono muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ye yeeweze ng'agenda kukozesa state machineries okutandika okudiringana buli muntu yenna abadde awujja akanyama ka Samu kuteesa kubanga baagala kujijiza constituency eyo n'ebitundu by'emawogola byonna okubizza mu mikono gya Sodo weppone Museveni ng'agiinamu omukono so mbategeeza mutandika okuwulira ebijambiya mutandika okuwulira obutemu okuwambibwa n'abantu abattibwa kirindi mukimanye nti Sodo Kaguta ne mukulu we Yoseri Bahabiro Tabasala mutano wa Kalekezi project yaabwe ya wipe up mawogola yeno etuukiridde kubanga zo fayiro bagisanctionize bulungi nnyo oza mutegedde bulungi nnyo sigenda kaddamu mukategedde bulungi nnyo abantu b'emawogola mukategedde kiki ekigenda okuddayo tugenze mu maaso mu bubbi obwolekedde eggwanga nga bano abasajja buli balaba ettaka balirabanga ekijuujulu era libassa amabbabbanyi naddala ettaka eriri mu Buganda famire Yoseri mukubba ettaka teryagikwatira nsawo nga buli muntu yenna abba ettaka naye mwana muwala Nankumbi Natasha kansubira nti kuno video banagikuwinza n'okuba kwoli sawazi luli mu state house buli wabbaawo Natasha Nankumbi nkujjukiza nti oli mwana Muganda ate weddira Mbogo Janet yakulimba tiyakuzola mu Museveni era ategeeza public yo mwana si wa Museveni Natasha mwana wa Mbogo Janet yamuzala musajja wa Mbogo nze n'enkuwelya Nankumbi Natasha ejjanzi teribuuka nanzige olwokuba nnyoka yakuzala ina figure eziringa ezente nusu Bulaya naawe n'otwala figure zowooza nti oli wa famire eyo oli mwana Muganda Natasha Nankumbi nkujjukiza weetaba mu kibba ttaka n'okutulugunya baganda banno naye nakulabula nze kano ku social media amanyi kitaawo nze kano social media amanyi first born guwazala muzala mwani nasirika kubanga nakugava ku makubba vakuva mukweta mukutta okuwamba n'okutwala amataka g'abantu ettaka ly'emiti yanale waliwo epakako kutwala toddamu okulisonga kongalo ettaka ly'eruzira liwagobako abantu n'olisenda koma kuli wasenda toddamu kusenda singa naawulira omuntu yena gw'osenze ku ttaka eruzira nga simanyi ogaziya kyaki Nankumbi Natasha ngenda kujjambulira ensi kitaawo yaani first born wa muzala ngaba nali nkugaba mayimba oninganya musinika ebinnyo gwe Nankumbi Natasha kitaawo siye Museveni musajja Muganda yakuzala mu Janet kati ba TV muzikuba manja muzase nze nkugambe gwe Nankumbi gano ze NAKACWA wadde sinze kayira gaajule abembogo babeera bakoddomi bange babeera bakyala kati nze netumikiriza n'enkuwelinya gwe Nankumbi ate nga likuwadda
Lekeraawo akamanyiro ne footages erita baganda banno toli wa family eyo tebakuzi Museveni si ekitaawo. Ntumeka Janet atunudde mu galubindi agande kino ekisajja kyogera biki. Kino nakyogera nkimanyi va ku ttaka ly'emityana lyoyagala okuwamba eri walisiriikirizaamu. Nenda wulidde mu meeting mwaddemu ng'otandika okubologa nti nakulemesa ettaka ly'emityana oyagala kuddayo. N'eryeruzira wali mwagende simerawo bozimba kyaki. Wagoba ekyalo kiramba ekyema n'omusibiramu n'otandika okukola ettaka lyawe. Damu okwate ku ttaka ly'omuntu yenna nja kujja ekyama nkikube ku mmeeza. Alenze sikyatya kuba ne bonogamba ogenda kunzita ne bwoba omponyezza obulamu ate gwogenda kunzita tosobola kunzita kitawandemeddwa ate gwonzite. Njera kugamba Nankumbi Natasha. Va mu kutulugunya baganda banno okubagoba ku ttaka nga weefula nti oli wa kabi nnyo. First born wo gwazaala nja kwogera ensi ali gwe omuzaalamu. Eyo state house besigalako ebbaati mbaluka anti mwagala nnyo amata kamugera gatwalawa. Awo mbadde mpitidde obuyitizi ku Natasha Nankumbi eyeddira embogo. Sebo toli nyabo toli waawo. Toli waawo Janet yakuzala Museveni kafuwe kachengere teyakuzala mu Museveni. Ne first born nja gwe nafuna simu wala wafuna information ngo wasenza abantu ku ttake oba yiruzira oba emitiyana. Ale emitiyana ewaffe. Ettaka lyo bigalo eriwali mu bigalo yagala okusenda sayidi yawe yagala okusenda watu olinawo ne kafamu kenko kuboina acres nga 5 mukaka kati yala kugoba kyalo kyonna. Oddemu oyo lyogereko ojja kulya Nankumbi Natasha gwe tujja kulya amatereke. Awo mbadde mpitidde obuyitizi. Nfunye amawulire agandaga nti era omutamiivu Muhoozi Kajirupama ng'akozesa Omuyisirayiri ow'ebusiika kubayita Baraka balina ekyoyooyo ekyagala okubba ettaka ly'e Kajansi airfield. Ettaka ly'e Kajansi lino okuli ekisawo ky'ennyonyi, ettaka lino lya Civil Aviation Authority of Uganda, kitegeeza ettaka lya bannayuganda lya public land, so si lya UPDF. So Muhoozi Kanyarugaba ng'okozesa ono Mwami Baraka omafiya w'Isirayiri ayina ettaka lyatwala ne busiika kwakola buli fujjo. Njala kutegeeza information ngifunye wano nga mwategeezeza Civil Aviation Authority nti mwagala ttaka lino ditwala kubanga mwagala teekawo military barracks ne military training n'okuba muteeka byammwe buli kimu temugenda kifuula military barracks oba temugenda kifuula ky'amagye. Ebintu byonna byakolwa mu Buganda nga bya public. Kati gobono jeri ototulevu tokulinga embuzi esabalaavu neyo face kulinganga lumondo mulinyire mu mulyango nga mulooza bwe mwagala mugenda songawo. Mukulu ettaka lye mutwate mwine mugenda ditwala ate muzimbeeko bulungi nnyo ne mujja kudduka ate sigwa tasobola kudduka de kilomita owekeranga nga yetise batule mu kifuba. Togenda ditwalya mwanda we togenda ditika ku lubbalo mugenda direka okubanga njala kubuulira. Omwana mubutu yasomeranga France bunaku atambula ne chain za gold is worth million ya $2 ali uddawa. Kati naawe butyo mutwala amataka g'abantu oli mukutta abantu oyagala bukulembeze eno ozunga mulinganga bebaloga nti babaloga kubba ttaka ettaka terisenguka ettaka kano ali tuwaffe na tulibeereko kati mulaga mugenda kubba ttaka buli kimu kiteeko military. Hussein Mubarak wa ministry ne parliament yali ajuliza amagye. Owa Sudan aligo bajja ku buli kimu yali akijuza amagye. Kana Muhammad Gaddafi ngala amukuma bakazi ngane ne kamera esobola okusensinga omuntu yazina ekyokulwanyisa. Where are they? They are not where to be seen. Kati nammwe buli ttaka muli fudde ne mulyagala. Kanjala tegeeza abantu be Kajansi nti ekijja kinene nnyo. Era njala tegeeza Civil Aviation Authority batemanyi nti waliwo omwami Omuyisirayiri ali ebusiika gwe bayita Baraka. Muyisirayiri naye international ICC munoonya n'ebitongole ebirala kubanga mafia. Gwe bagala okukozesa okutwala Kajansi airfield bagitwale bagitaking over kubanga bagala teekako military base oba military training n'okukolerawo ebintu byabwe nenga interest za kuzimba bibagala nga bayitamu ono omwami gwe bayita Baraka Omuyisirayiri ali ebusiika eri gwe bamanyi oyo omusajja Omuyisirayiri awaliro isimanyi wali emmotoka z'empaka gye bakubira tageti gye balinyira emigwa gye bakola eyo oyo mwami oyo gwe bagala okukozesa okutwala ettaka ly'e Kajansi. So mwe baneiba mwe ndabalira nkisawo ekyo namwe mukimanye nti sayo yonna muyinza oddugendera munge ettaka amaze okukola ki bamaze odditwala. So
mukitegere nti ekijje kajasi kinene nnyo muhozi ettaka lyagala ngayitamu oyo musajja gwe bayita Baraka owebusiiko oyo mu Israeli yagala okukola gwe bagala okuteekawo. Alright, Yoseri kansule nti oli bulungi jebaleko gyotusaako emirimu gyotusaako engalo. Nkimanyi ennaku zino tokyebaka ebizibu olina bingi nnyo biringa obugulu bw'eggongolo nga wetwogerera essaawa zino ebbaluwa zikutuula ku mmeeza buli kaseera nga bazikuleetera okujjukiza biki by'olina okusasula. Obaddeko e Masaka mwoyogeredde ebigambo njagala mbizannyire enseewulire n'oddira n'ogamba Katonga Nuupu yagireese oba Nuupu yaloze Katonga n'ajjula naye musajja gwe ani akuloga? Museveni ani akuloga? Kati otuse n'okugamba nti Nuupu yagambye Katonga ejjule ng'ebigambo byogedde tuswala. Bibino muyinza okugalumba ebintu byayogera bikyamu. Omusajja agambye nti Katonga yajjudde Nuupu ereka yagisindise. Wuliriza. Katonga wapisa eba tuse wano simaiko lwaki yatakupite wano amalogozi yatendezi oliwa press obana abantu mwe bamutabula simanyi jangu wano jangu era wali ako message kasubezwa Katonda jali ekirungi sawulira nti omuntu yana yafa tetwafirwa muntu. If kuyika Windows with a person Museveni wayika Windows obulamu pata kati Nuupu Nuupu ekusindikira etya Katonga gwe buli kimu kitadde ku Nuupu tanka baddiremu wulira Katonga yatabukira Katonga ono setinge mupeewo okubulukiza oba yanyigira abanabudu simanyi lwaki eringi ava Katonga wapisa naye bwatuuse wano simanyi lwaki yatabukidde wano amalogozi yatendezi oliwa press abantu mwe bamutabula simanyi watya nnyo jajja ojja kutya ate n'ebirooto by'enzikiza bikyajja gwe wotukira ogamba nti Nuupu yatabudde Katonga. Aya basi kati asooka empisewo kino budde budduka. Wetwogerera essaawa zino Museveni ali mu kutya okw'amaanyi ennyo. Munajjukira kambazeeko kemabega emyaka ndowooza ng'ebiri mujjukira abayitale abaagwa mu ambush abaakubwa amasasi mu ggwanga erya Congo ne battibwa. Abayitale bano be bamu ku bantu abaali bawa Museveni ensimbi empya n'enkadde ng'omulimu gwa Museveni kwe kuba nti abawa security bo bakola emirimu gyabwe gy'okuyikula ebyobugagga nga betwala mu nsi zaabwe. Wetwogerera essaawa zino gavumenti ya Italy n'abantu be baategera nti Yoseri yatta abantu baabwe. Kati atejjukira e Congo yaratutera akamanyiiro nti ayagala kusalako eggwanga ebitundu ebyalimu ebyobugagga byeddize. Wetwogerera bali mu nteekateeka eyagala okuwamba ekitundu kye bayita Goma. Bo ne bamagulumeeru abali emabega. Naye wetwogerera ebintu bino bikyagaanye. Ntegeezeddwako mu sources ez'enjawulo nti gavumenti y'eggwanga erya Congo emanyi bulungi nnyo baani abali emabega okwagala okukyankalanya eggwanga lino. Abamu nyinza obutabamenya naye abamu kambamenye. Ekimanyi bulungi nti Yoseri traininga abasajja n'abakazi betuyita ba refugee seekers oba asylum seekers ababa mu kampo ez'enjawulo ne babatwala mu military barracks ejjinja ne training okumala emyezi 6 ku mwaka ne bavuga ne babazaayo ne bayingiza ne babwe mu ne bazza bikolwa by'okuyekera eggwanga erya Congo. Yoseri kino saagala okyegaane. Let the world know. Amu ku bantu bakozesa n'akozesa akabinja ke aka ADF Allied Democratic Forces n'akozesa akabinja ke aka M23 akalidingibwa omusajja gwe bayita Kayumba Nyamwasa ono yalinga dangerous substitute singa Pilato baba mwefuulidde. Teri musajja alina nga musajja ono
Kayumba Nyamwasa yedenjera sabu singa babeefulidde pirato kati jukira Kongo emanyi nti Yoseri y'omu ku bantu abali ebabegawo okwagala okusuula government ng'ayinamu n'enkwezenge mu government y'omusajja oli president wa Kongo ayinamu enkwezenge kale ali ne Kongo ekimanyi nti omusajja ono ayogera komasava omukulembeze afuga eggwanga mu boogerera komasava y'omu ku bantu abafacilitating akabinja ka M23 wepo ya facilitating Museveni n'ebinja ebirala mu Kongo okwagala okusuula government kubanga ne komasava naye yennyini tavanga mu Kongo akyalina interest eyagala ebyensi ebyobugagga ebingi nnyo kati munnange mutegedde bulungi nnyo akimanyi bulungi pirato y'omukubbo akimanyi nti Yoseri kwali n'omukulembeze ow'eggwanga erya komasava be bali mu mulimu guno ogw'okwagala okusuula eggwanga lye n'okweddiza ebitundu ebisinga obungi omuli ebyobugagga bw'otwogeredde essaawa zino akabinja ka ADF Allied Democratic Forces omuli n'akabinja ka M23 ng'ensimbi kazijja mu Uganda kazijja newa woli omusajja gwe bayita pirato tupono oli omusajja wa komasava bebasinga okuba nti bateeka ensimbi mu kwagala okusuula gavumenti eyo n'okutwala ebyobugagga kati Yoseri nga mutamanyi tagunywa n'aguteesa Yoseri n'abasajja bano abakomba mudaali abayitale nabo bennyini yabajjako ssente empya n'enkadde ng'abagambye nti ngenda bwa security n'okubayambako okusoma ebyobugagga mu bitwale bambi yabasamu ambush ng'akuba mbaata zaneti nga nazo azita aziteekaawo naye bano abasajja bategedde nti yatta abantu baabwe ate nga bamuwadde ssente okumanya n'omusajja tajoga weta mpisi kundi bwe yagenda mu parliament n'asaba obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bw'agenda kukola nguudo Kongo na zino embuzi nakabege eziri mu parliament nazo zisalinga ssente zigende zikola enguudo Kongo tezamanya lizaali zibongereza ku ssente abazungu ze baamuwa okukola ebintu bino byonna enguudo teziriyo wadde toilet y'enkoma gye basima ku buwumbi bw'ensimbi bwe babawa okuba nti batwale Kongo kati Museveni yafunye ebbaluwa okuva mu bana abasajja amugamba twetaaga ensimbi zaffe kubanga byonna bye watusuubiza byagaana ate tugenzo kizuula nga tolina kyogenda tuyambula ensonga ne Kongo naye kalubye kati eringanga balugu omwoche tetulina tugenda kuyita twetaaga nsimbi zaffe nganda bugisimufungize ebbaluwa yagifunye naye kati yeebuuza akikoza atya kati ono temwewuunya nga atandise okuteeka pressure mu Kampala mu Buganda nga atandise okuteeka mu bomu asobole okuyoolayoola bonna bannalumanya ne basaalumanya batwale Kongo asobole okutukiza omulimu gw'abano ate ekinava mu yebireka mujja kiwulira nga n'olusibuse Kongo nalwo lusibuke Kongo lujja kubava omwange mujjukire bulungi bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi ebyatwala Amini kwali kukyokooza nnyo ggwanga lya Tanzania ewasibuka abatamanya nga babajja ne bamujja ngonna bugisimufungize yogayoga Saudi Arabia na kati gyali gyatasobola kugamba nti why Yoseri do you copy that kati ndowooza kansoke mbalirize n'ebintu bino tugende mangu bulijjo tubagamba kampuni ezitwala abaana e Bulaaya kampuni zino zaba bantu mu gavumenti nga n'abazikola mu bantu baabwe kati waliwo kampuni eri mwagirabyeko ku mutimbagano wonna ne kampuni eno nyiniyo ye Pius Bigirimana oli gwe mbagambye ate yasibisizza Duleva kampuni eno yeeno wano ye kampuni eyo naye kampuni eno bagiyita Vision House Limited Kampala Uganda located at Magavu Road Nakawa Sentema application for accreditation of training of Uganda migrant workers. The company was registered on 2nd August 2005 under the Company Act. The shareholders and directors are Pius Bigirimana, Endobesu Bigirimana, Simon Paulo Ngabo, Kerea Ngabire, Hilda Patricia Kampire, Dorothy Kamikazi, Endobesu, Precious Bigirimana, Maria Keza, Peter Kimeni Bigirimana, Cyprian Kirunga Bigirimana, Pius Mugesera Bigirimana. Employees of the company kuliko Gladys Mary Kibira, Frederick Twino Mugisha, Richard Magom, Susan Namotosi, and Kare Jonathan. Family and friends of Bananyini company. The above company is hereby applying for the accreditation of training of Ugandan migrants workers from the Ministry of Labour and Social Development. Ekyabasirikale okubanga bakoowu era kembase bwali nga ntandika akatambika no mwaka lyo ko musajja yabadde mu kuziika omusajja oli yakuba omusirikale yakuba minister amasasi sigenda kabaza nnyira bwe kimu akirabye ne mugenda tegera nti abantu bakoowu nga nfundikira
mbadde ku mutimbagano kuno ngamba mwine ebintu byemutamanya ebitambula mu ggwanga nga temumanyine okwetoola ensi yonna. Ngenda kufundikira n'okusaba kwange kuno. Embulire tefa yonna. Olugero olwo bwe tugamba nti embulire tefa yonna nti omuntu abuuliriddwako oba ategeera ku information tasigala kyekimu ng'omuntu atamanyi. Baganda baffe ffenna be tugabana olususu luno oba kale no gye tulina enzirugavu. Mbasaba n'obwegendereza tubeere begendereza nnyo. Na biki bye twaniriza mu nsi zaffe maka gaffe na biki bye tukozesa. Ne programu za government z'abasibira mu bbwa. Bwe pone programu z'abamagulu meeru. Magulu meeru tabangako mukwano gwa kaddugala tekibangawo. Ate tekirisoboka. Koloza lwaki njala kubuuza ekibuuzo kino. Magulu meeru nava mu America nava mu Europe gy'abeera n'alekayo abaddugavu nga babona nabo bali ku street. Ate n'aleeta emmere n'agiwa abantu bo mu Africa oba bali mu kubonaabona oba gye batadde entalo mu Africa. Lwaki ataleka abali ku street lwaki tayamba abaddugavu bali ku street abonaabona mu nsi zaabwe najja ate mu Africa ate yamba abaddugavu bali eno. Sooka webuuza kiki ekyo. Ekyo nga nkimaze. Goloza lwaki Africa erina ettaka eggimu na buli kimu ekyetaagisa. Lwaki bwe bateekayo entalo ate ekitongole ekigaba emmere ekyensi yonna ekya World Food Program ate kireeta emmere ne kigibawa mu Africa ne kireeta butto ne kireeta kasooli buli kimu. Emmere yani yagikozeeko sava okunoonyeza nti emmere eyo nnungi. Lwaki lwabagawo enjega y'obutabanguko baleeta emmere eyo ng'ejja nsabike bulungi baba bijanjalo ne mulya ne mugejja embuto ne mutuwakaala. Ani yali averifyinzeko emmere eyo? Mbuuza bubuuza. Manyi nina ebintu byembalaga muwone nga tumusobola kukkiriza nti ebintu bino gyebiri nejja nkubuuza. Nkubuuza lwaki omuzungu aleka abaddugavu bakaddugala bali ku street abasula enjala batalina ne basula. Najja ate ayamba abaddugavu abali mu Africa nga baleetedde eddagala n'emmere. Era bw'abawo ekitundu kya Africa ekiguddemu olutalo. Ekyo ekitongole ekigaba emmere ekirabirirwa abantu bonna mu nsi yonna babondabonda. Kireeta emmere naye ng'eri packed buwunga, ebijanjaalo ne butto. Ne kibwa free of charge n'abasina ne mulya. Emmere yani yali n'agiverifying nga n'agigata emmere nnungi nnyo. Ani agifeete tewali. Kati wano we tulaga. Goloza lwaki omuzungu asinzira gy'asinzidde mu mawanga ge n'agamba nti bannayuganda muwangala emyaka 46. Lwaki akyogera bw'atyo? Kuba tukimanyi nti omuntu alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu ye Katonda. Yamanyi emyaka gy'ogenda okuwangala mu nsi naddirwa n'ofa. Naye ye omuzungu akugamba nti Uganda muwangala emyaka 46, Kenya muwangala 5, South Sudan kubanga akimanyi kikyakola ng'emabega w'entimba atya. Nazzikuno bajjajjaffe tebaagemwanga. Jjajjaawo baamuzaala n'afuluma ensi n'alya n'anywa buli kimu. Naye kuba kitaffe kuba atandikira okutandika okusibaga bakitaffe naffe kenyini batusibaga naye tebansibaga. Ekikusibaza ki? Ekikusibaza kye kino. Bakusibaga n'eddagala eryo nga lirimu obuwuka obugenda okukola ki? Obugenda okubanga bukulya mpola mpola mpaka ku myaka egyo. Kyovula nti buli lw'obutuza omwana oba lw'ozaala omwana bakugamba omwana olina omutwala bamusibage emirundi nga 6 mpaka lwaweza oba mwaka mulamba oba myezi 8 nga oluvannyuma lwa wiiki 2 omutwala bamusibaga. Okwo kusibagako bamukolako omuzungu kwasinzirako n'agamba abawangala emyaka 4 kubanga aba akimanyi kyeyakuteeka mu mubiri. Yensonga lwaki bajjajjaffe tebalwalanga. Tebalwalanga era olaba nga abasajja b'amaanyi ne kati bw'ennaku zino usanga akaana kalina sikoserozi kalina simanyi pulesa kalina alusa kalina entunuusi emitwe giringa bomu osanga bwana butwakadde amaaso obwana bwayika windows usanga avubuka tebakyalina maanyi bali awo baluyongojongo usanga obuvubuka buwanvu tebutegeerekeka abasajja b'ennaku zino tebategeerekeka abakazi ne batuma tetulina maanyi batuufu kubanga osanga musajja muno n'obunyaga nti ono kyovula b'ennaku zino osanga nnyo avubuka beesiiga ebizigo bayise windows afuuse omukazi tategeerekeka ali awo. Buli muntu agenda afuuka zombi mpola mpola bintu byetutategeera bintu byemutategeera.
Nozala akana kakolanga bom kafeekera kayika eminyira kaddugala mizo zalinga mizozi namusuna linga nga namusuna buli kimu kitudde ne mulwana okujjanjaba akana serezo nazo wadde okola mu project muziteeka ku bwana kubanga kye bakola temukimanyi. Lwaki njogedde ebintu bino? Mwabakazi mugenda mu nsonga temukyavaamu. Amu n'okuzala kuganya. Tomanyi lwaki kuganya. Kisinzira ku kintu kiki bakuteeka mu kimutayagala kuwulira. Bino bibategeeza ne mujja bitegeera. Mujja bitegeera mpola mpola. Mujja bitegeera. Mujja bitegeera mwanza kali mbabuulira ne kiyitawo mga. Kino nkyogera okusinzira katambika sigenda kuzanya kuba Facebook oyinza okujja video eno ba YouTube oyinza okigana. Mukazi gwe mulabye. Mu kusibaga kuno okubadde kwa Ssennyiga 19. Mukazi wattu bamuwane kadi mulagala amaze omugema. Kiki kyavuddemu? Ate siyo ye kamule byokubirako ebingi bibajje ne mawulire. Niyo omuntu nomugaba naye togenda kino kiriwe ekiti. Njala soka kugamba. Omusajja akugambe tufulumize eddagala. Tugenda ddiba kuba. Naye ekintu kyonna kyolifunamu ekyobulabe tonvunaana. Lwaki onkuba ekintu gwe kyotayina kunvunaanyizibwa? Ompise ongambe wajja nkuwe bbogoya. Ne bw'oba ogenda kumpa bbogoyo soka kunkomekeza nti gundi nkuwa bbogoyo ono kakwerege Sudan nkuwa bbogoyo ono. Ne kakwerege bw'olya bbogoyo n'akuddukanya nti onkubira ssimu toga abantu Lumbuye yampadde bbogoya. Kigendera kyo kiba ki? Soka weebuuze kubanga yonna ensi bwe kiti bakitambula tugenda basibaga naye ekintu kyonna ekyofuna nga kivudde mu kintu ekyo tutuvunaanyizibwa tetwongera tuvunaana. Nawe noleeta engalabi. Nkubuuza gongamba otya okuba nti ogenda kumpa ekintu naye ng'ekikivuddemu situkiriza tokubira muntu simuga nti kino kyekibaddewo. Nawe ne bateekawo ne bakusibaga nawe n'obeerawo. Kati muina pressure muina rusa kansa afuse kansa kubate musobola kwetegeza na kumanya. Kale enzirugavu muina ekizibu kimu obutebuza butambuza amazzi ekiro akugambe ekiruga nti yalimba omala kulabako video mujira ku mutimbagano ng'etambula. Kati oyo omukyala akyasobola okuddizibwa obulamu bwe. Akyasobola okuddizibwa n'abala banja bafudde n'abali malwala lwa bivudde mu bintu ebyo. Akyasobola okudda mu bulamu bwe. Akyasobola okuddiba video nagibatadde ku Facebook mugende mugirabe. Neba ne badda kulaga ensi ezisinga okuwangaala Japan, China, South Korea, North Korea. Ne bwogera n'onyereza ku ngeri abali abasajja obulamu ngeri babubeeza mu yanja olokumweya mmweyo ebintu birala nnyo bali bakyali ku ddagala eby'obuwangwa emmere bali ya buwangwa buli kimu bali kya buwangwa naye gwe buli ekizenze ngenda nakyo. Kubanga temwagala eno kale eno singa mumanyi magulu meeru kyalooleza kale eno eno enzirugavu. Mwandi badde mutuuzaako wansi engalabizamu. Soka webuzi omusajja asinzira atya mu nsi n'aga nti Nakimbuga yali mu Uganda wangala emyaka aga tasukkawo. Nakimbuga agenda kuweza 35 gayise Windows kubanga yamanya kiyamukola. Nkubadde kizambo oze nkugambye wine William Asimwe jangu wano kwata bogoyo no muli naye bolya bogoyo n'atandika okudduka nyoba n'osesema sivunaanyizibwa era tobulya muntu ina nakuwadde ku bogoya nze ngera nkwata bogoya nga mulya bakuwadde ne kadi y'omusole kulaga ne bakuwadde bogoyo olye era n'olya.
Nabagamba wanesiba ku video ngamba gambe banaite mugenda enteekateeka eri bweti nenduzingana ne accounts zange lwa bintu ebimu ngambi bagamba ngandooza ngamba abantu bategeera nga abantu baagala kutegeera tebawulirako ddala nga temanyi enteekateeka ya Yoseri nti bali abasajja bamuyamba kukola kyalina okukola ne mugano kitegeera mweddagala babasibaga baligo badda mu America baligo badda mu Europe baligo baliretera mu endiga zaane tibagemente kaliwe mutandise kuyika Windows nze wendi nabala bali abatasibagwa okitegede wena gandi bwofuna kino neze sivunanyizibwa ku kyenkutadde mu mubiri era kikiva mu sinako nenga teggo nzije ontekemu ekintu kyano nga tovunanyizibwa ku kirimu banna nakulaba kakatona bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etayanula yerege engalabi mukkiriza okugenda kwange kuno tujja kuddamu olunaku lwonna lwennaaba nsobodde okudda nensabira bannayuganda mwenna mwekuume ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso akatengo kangi nnyo gwolooza omusajja watuukidde okugamba battu boogera ku politics abategeeza kitegeeza ati ebigambo kati waatiridde ebigambo singa alulira ku mpeke ey'embeera ng'efuutuka nga popcorn zibaluka agenda kulowooza ki kubanga batya nnyo nabagambye nti bano sisitimu yaabwe gye tamanyi eri bweti bakugamba nti bangi nnyo naye si bangi batini nnyo ne mu nnamba bangi lwakukwata mundu ze zibafudde abangi naye mundu nga yatandise okuvuga abo tekuna mugodda mukulaba abo nkiddamu Museveni ne kagulupu baga nti bangi nnyo bangi lwakuba nti bayina emundu naye nga mundu yatandise okuvuga batini nnyo bwezona kubona nnyo ekikulu nga tebalabikako ate kubana basirikale abakooye bano Msinde kwa munyere ba private na ba mbakana peanuts ntwikara mu binniga ebikuzinga ntwikara mu binniga ebikutuzimba nibimera at the end of the day naharuga mu kufa abamu batandikire kwitangana abamu mbahulire nibeyita abatakusobora kweyita nibazindukira mu marwa akukuba ihanga lifokere lya stress President Museveni na government yao hona hamuli muhure nduru ya Uganda. We are not happy people. We are hungry and angry. Inyona mgarukemu muti Ugandans we are hungry and angry. Member parliament na abagana milioni 3. Chairman yalo sitiri alimetwara 3.5. Linu ihangaye President Museveni tuhuriye mu budget bamuhaire milioni 5 zo kusasura amashanyarazi buli mwaka milioni 5 zo kusasura amaizi buli mwaka milioni 3 zo kugula engoyeze milioni 6 zo kugula entebe nazaramu nagerake ihanga nirifa kubi ningaruka kuterera nenyo ba generals members of parliament bakugambye banyivu bayina ekiniga kati bwe kyenkugambye bano bayina ekintu kimu ekibabulako kitono bwekiti mukyebagati bano abalooza nti bangi lwakuba nti bayina emundu naye mundu bate bazina batono nnyo kati enamba esinga obungi yabanage nti we are hungry banyivu bayina ekiniga okimanyi kyekinugu nga kikutudde owulire ekintu kikutudde mulego kiringa buloka mujja kitegeera ekisibisa omulambe bigere gye olagenda kudduka bandenze ogwange ngukoze sibangibwa buli yayesuliro gwa nagamba kiri atabala kye nasigadde waka mwe mwewunze mujja kitegeera naye nga kyekiwamba bantu ne bakomuledi mweberere mwekisooka nga nfundikira buli foot soldier ngoli Uganda ngoli ku ground wegendereze nnyani akubira essimu kifo kimwakuyita era oyina appointment nani essawa zimutambula muzibale nkiddamu bafoot soldier bali ku Kampala mwegendereza abantu bamusinkana ani guyogera naye ku ssimu bigambo kibyoyogera baba kubira amasimu ne muwogera ne mukonversinga ne baba bakubala bakusika eriyo
Kasoke nkubulire omuntu akubira essimu nga tessimu teri mu contact yo nga akubuuza ebibuuzo ebiseera ebisinga bakubalada kumanya direction na position kiwo location nkiddamu omuntu akubira essimu nga tali mu contact yo ng'oli ku ground one etime gyatwala nga akubira essimu ayogera naabo eri mu byuma baba bakwalocatinga wooli exactly location wooli ate bate bakikoze bakozesa munno gwomanyi mukwano bona kubira essimu natali kukunyumiza ebibuuzo bitakwatagana nga naye atwala obudde balinga bakola kye bayita location to allocate you where you are location wooli kati abantu abakubira amasimu begendereze bemusinkana begendereze akubira essimu nga tali mu contact begendereze mujjeeko GPRS kye tuyita global position system GPRS ba kye tuyita GPRS kye tuyita location gye kiri mu simu yogera mu simu n'ojjako location kuba olekako location ku smartphone kyangu nnyo omuntu okulocatinga wakola ki wali nkiddamu omuntu yenna nga tomusevinga galinnya ne mu simu nakubira essimu n'ataka kunyumiza emboozi nga tekwatagana please mujjeeko ekirala baana bawala mwenna abali mu struggle oboli akubidde essimu lenza kukwana mubuuze kye interest ogijje nkwana essaawa zino mwegendereze kamanyiro kanyi bana basajja bakosa system nyingi nnyo asobola okukwana asobola okufula mukwano gwe asobola okufula boyfriend asobola okufula kyayagala naye nga alina kyakwetaazaako at last ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo so bafuttoza mujjeeko location omuntu akubira essimu ng'akubira emboozi etategereka naye ng'alwawa agezaako nnyo era ogenda okulaba nga kituusewo nga lwo omuntu akunoonya mu location w'obadde wennyini bwennyini mukitegedde bulungi nnyo so byebyo sina bingi bengera obagamba okujjako mukuba bankumira takumira mpera